Bulaaya lyekkomera omuntu lyeyeyagalira. Bulaaya lyekkomera omuntu lyeyeyagalira. Lyekkomera eryakyeyagalire, lyekkomera lye wagendamu nga weesabidde. Gwe nnyini n'oweteekeramu ne ssente. Lyekkomera lyogendamu nga weesabidde ku mpapula n'osaba n'essaala ng'osula mu kkanisa. Katonda nnyamba mpa visa n'osula mu kkomera n'osula mu ssaala ng'osaba n'osula mu kereziya n'ogenda n'osaala byonna osaba ofuneko ogendeko mu kkomera ly'e Bulaaya. Naye nga gwe manya nti omuntu ali e Bulaaya olaba nga ali omusanyufu naye ali mu kkomera. Omuntu ali mu kkomera abantu babona emirimu abantu gye bakola. First of all, cost of living yali waggulu. Kati ojja kusanga omuntu bajja kubuulira abali Boston, kuba Boston eyo bannayuganda bangi. Bajja kubuulira oba abali mu Amerika wonna. Kubanga kizibu olaba ne bw'otandika okukola nga wakatandika okukola oba toyina era capacity esobola kupangisa nnyumba okusinziira ku mateeka. Toyina capacity egenda kukola ki? Kuba basooka kutunuulira credit yo. Ensi bagizimbira ku credit. Kyova olaba osanga omuntu nga motoka ya bbanja, entebe zalina mu ddiiro za bbanja, n'osanga nga ebintu bajjayo ku bbanja. Ne basasula kasoba nobeera nga ozimba credit. Ozimba credit. N'okutuuka okugyayo emmotoka ku credit era osooka eno kuzimba credit yo nti neewozeyo zino n'ensasula zino. Neewoze n'ensasula. Kati babeera bakuwa bagirinyisa. Kati okuwa ennyumba era basooka kutunuulira ki? Credit yo. Ne weesanga nga gwe yakatandika okukola tobirina. Kati ng'ojja kubeera wa muntu. Akusuze. Naye ate omusasula. Era ojja kwesanga ng'osula mu nnyumba y'omuntu ng'omuwaayo 1,500 nga tosula mu ntebe. Emmeka? 15,000 olwa $1 oba 10,000 nga tosula eri wansi mu basement. Okino. Bannange temulya ssente z'abantu bali Bulaaya. Mubeesonyiwe. Beegayiridde omuntu ali ebweru yenna bambi temulya ssente zaabwe. Ssente z'abantu b'e Bulaaya eno zirako ebikolimo. Ssente z'abantu b'e Bulaaya zirako ebikolimo. Abantu ssente ezo bazibonaabonera nnyo. Bazibonaabonera nnyo. Abantu babonaabona ky'otasuubira. Wajja ulikoma ku kisaawe ky'ennyonyi. Ekyo nagambye nti gwe bw'olinnya ennyonyi entebe. N'ogenda ng'obadde happy. Essanyu lyo okusanyuka n'owulira ng'onyumirwa obulamu. Bikoma Ntebe wali ku airport. Essanyu oddamu ddifuna ng'okoze eki? Okomyewoko wano. Era abantu abali ebweru asanyuka akomyewo wano naye bodde eri nolyoko nakugamba nti ekigambo kye bayita stress ogimanyi oba depression obimanyi ebyo kati bw'owulira omuntu abyogerako mu Uganda aba anyumya ku kasiki kaabyo naye embaga. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075-375-29 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Osinzira byonna byokola nkwaniriza ku mukutu guno ogwa MS Media nkubuuzako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo. Asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina John Mark Segawa munnamawulire agenda kubuuza embuuza naye manya mbuuza gy'ogenda babuuza. Soko babuuze. Kati ngenda babuuza mbabuulize eki nga tebagenda kuddamu. Batagenda kuddamu mbabuuliza ki? Nti mbabuuze mwasuze mutya antu babikolanga ku radio mwasuze mutya musimu mutya nga tebaddamu. Naye nga omala akola ki? Noga kale mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo. Ekyo kimala. Kati soko nkolere intule eri gye wakolanga ku radio nga ogenda osoma amawulire. Kagundi k'amawulire kavuze titititi ojjeyo kali omuzinda oguzze mu maaso. Essaawa ziweze 7 zennyini ez'omutuntu musibye mutyeyo bannaffe abatuuliriza
gano ge mawulire mbujjuva okuva wano ku 96.3 Masaka Beat FM ekintabuli ky'omuziki ng'omusomi nze John Mark Segawa. Kati soko nkolere intulere ya President Museveni amanya ge gonna. Omukulembeze wa Uganda namagye yaganyuka Dr. RO001 Ruhembo Gwenjuro Gishajeno Yoweri Kaguta Museveni sava akekitibu habulwa jaru kongogora nyaruino. Kati agani yagakugamba. Anti nze badde ndi musasi wa mawulire banga dina atenga ni musomi wago. Kati President Museveni nali omugwe batumange nnyo okusaka amawulire ga President Museveni. Binaberanga ku radio nakuliranga ku Bukedde ne ku Beat ngera ngenda nnyo mu stories nga basindika mu story bwezityo ennene akati President Museveni natambulako naye mu kalulu omundi ogwasooka mu 2011 nga ndi ku Bukedde mbutikizi mu 2011 then nenziramu okutambula naye mu kalulu akagga ka 2021 naye President Museveni amanya ago gonna nga bwogawulira nga manyi gye baagamutuumira tekuli linnya litali batamutuuma ate agaagala amanya gaagala akati erinnya erisooka kugambye Dr. RO001 President Museveni alina honorary doctorate gye bamuwe Makerere honorary doctorate yensonga lwaki muyita doctor RO001 linnya lye eyo ranka y'emmagye RO001 Ogisha Bagisube baali mutuuma kitegedde Ogisha kitegeeza mukwano gw'abangi Akiki baali mutuumira Hoima bamuwe empaaka be Hoima Jarukunga baali mutuumira abepakwa kye baali mutuuma eritegeeza a parent who brings children together Jarukunga Ogola baali muweera Kenya nga agenze kugulawo University Kenya Ogola nga litegeeza an educationist nabyanjigiriza nawuddemu erya Sava mama wa President Museveni bambi omugenzi Esther Kokundeka yali mu Mbejja kati wano mu Buganda omwana w'omumbejja omuwala abeera Naava omulenzi abeera Sava kati Museveni erya Sava nze nalimuwa kubanga mama ye Mumbejja nze nga ndimuyita because nkimanyi okitegeera akati Tibuhabulwa yali yetuuma juzi naye yeyongeddeko Ssemalungu Nyaruino gundi yali ngamba Jeno Kulaije erinnya eyo yali mbuulira nti Nyaruino yene ensanafu etambulanga egarudde etadde eyize erinnya bweti so Mark obulamu bugamba butya obulamu si bubi kakati mu mawulire gano nze ebbanga limaze nga nsoma amawulire nalina enkola eyo enoonyereza amannya g'abantu nsoma amawulire nokisavuwazaamuko n'ekyongeramu okubeerako ow'enjawulo kakati abantu bangi balina amannya wano abantu ge batamanyi kati abantu abasinga olwaleero omugenzi Kasirye Gwanga baali tebamanyi nti nno mulongo naye nga yali waswa naye ng'ate bamanyi muli Kasirye Gwanga bukka naye nga amanya ge yali waswa Kasirye yali mulongo waswa Kasirye Gwanga Samuel waswa Kasirye Gwanga kati ngagezaako kunoonyeza nga bwensinkana omuntu ali prominent noonyereza amannya ge abantu okusobola okugamanya obulungi kati waliwo omwami akulira UCC omukulu akulira UCC Nyombi Tembo amannya go gamanyi manyiko era ago Nyombi Tembo naye amannya ge yebisaaniiko George William Nyombi Tembo Kapoto Oluze bali yesiima agamubuuza olaba basigeggo bisaaniiko George William Nyombi Tembo Kapoto Oluze bali yesiima ago gegage nefe manyiko gano Nyombi Tembo manyiko ago abasajja babanga balina amannya abakulembeze babanga n'amannya kati twasomanga Muammar Gaddafi Alhaji Kano Dr. Engineer Kadadi Abdul Salam Muammar Mohamed Abu Minyaru El Gaddafi kitegedde Alhaji Kano Dr. Engineer Kadadi Abdul Salam Muammar Mohamed Abu Minyaru El Gaddafi yali doctor atenga engineer esebo nga yabyewa bwewe Gaddafi yali yasoma naye ebimu babyeyongerangako kati Idi Amin omusajja yayinanga amannya mangi ye Idi Amin yewanganya ebitiibwa ebimu yali abisaana ebimu yali takola ki tabisaana yes His Excellency President for life
Alhaji Field Marshal VC DSO CBEMC conqueror of the British Empire, the African elephant, Salongo Idi Amin Dada Nyabiro Ume. Kati agamanya nga bw'osomera ebintu omuntu wetu ku radio awulira ng'oli wanjawulo era you can realize nyinako wenga soma gali mu mutwe mbiyina mu mutwe kubanga mbikoledde ebbanga ate nafangayo nnoonyereze nze nga mba kunoonyerezaako naye nkuzuulira ddala nemanya nti ono ali bw'ati era nga amanya ago nga gasanyusa abantu era nga tugenda mu bivulo eyo abantu ate bye baagala oyogere nga bibasesa naye kati embulu nevuga ogamba tasekanjako w'enkima ndi bulungi ki ekiriwo mwaka siina mutawaana alhamdulillah mukama atuwadde atukuumye atuwadde obulamu ko gwe ndikondeeteko ku MS Media tunyumye emboozi twogere ebigambo kaakati nze ono nze natuuse dda kati gwe ombuuza by'oyagala manyi njagala twogere ku nsonga tobaddeemu sibaddeemu mu ggwanga maze kaseera nga wendi naye lwakuba nti nze engeri gye nnakomawo nga saayagala nnyo saasooka nnyo bantu kukimanya nti wendi baali kusabye kuba ab'ebweru tubamanyiba ne ssente ekyo kimu. First of all abantu bangi buli muntu abeera ebweru oba ava ebweru bo bamulowooleza ssente munnaye abantu babeera bamanyi gundi alina ssente kati ebiyinza okusumbwa oli n'otamuwa ssente n'anyiiga ate kati ensi gye walimu ate nga bo abantu tebamanyi nti tebamanyi mbeera muntu gy'alimu bo abantu baba tebamanyi nti oba tolina ssente bo tebabitegeera ebyo ye omuntu aba ayagala kimu twagala ssente twagala kira kutunyonyola twagala ssente okitegedde kakati gyekyo kati kyova olaba abantu abamu bakomawo mu kasirise n'asirika okwewala ebyo ate n'ekiralo ne bw'aba aziina zize tekuli bajeti yo tekuli bajeti yo lwaki bwe yali akomawo teyakubira nti nja ate era ne bwe yali agenda teyakugamba yalwana lulwe yatoba lulwe n'agenda bibye n'olwekyo abadde eri ng'abonaabona bibye oba gyali abonaabona bibye tebikukwatako kati bw'aba akuwadde weebaze watakuwadde muveeko ye gwe soka weebuze gwe omuwadde okitegedde soka nawe weebuze gw'osabadde lw'omuwa abasigadde wano ndabira ddala nti embeera gyenimu naawe genda naawe genda ofune genda oyoole andi mumanyi nti abeera ebweru ayoola buyoozi Matiya genda oyoole nemaka ffe tumanyi kati nga yensi mwe wali mu America ndowooza super power kati era America yemuntu akola essaawa 3 dola 2 nga zayingidde dda mu nsawo kati tuze tunyumye ku mboozi eyo nze wendi nja kubuulira ekisooka essebo gwe ng'omuntu mu kuvaayo wavaayo oli fosti noga yene embeera sijasobola kanzireyo mu ggwanga oba contract yali eweddeko tebyali bya contract okusooka kwa byonna nze bwe nali ŋŋenda eyo nagenda nga nze engamba kati kaŋŋendeko mu America eno ndabe biri bitya nagenda ngaera nyina time limit naye nga kaŋŋende nze nsome embeera bwe naalaba nga kyembadde ndowooza si bwe kiri nja kutambula nkomewo okitegedde kiki wasangayo nentuukayo neŋŋamba kakati nensoma embeera nenga kakati wano wafiira muloge nga kati kyengenda okukola wafiire mulogo banga dduseeyo nga bitabuse nedda kale kwegamba ebintu bino si byangu ng'abantu be basinga okulowooza okusooka kwa byonna munnayuganda alina mentality nti bw'obeera ebweru bw'ogenda ebweru ogenda kuyoola buyoozi bwekiri era ye olugenda ebweru buli gwoyogera naye agamba bugambi muyoola gwe wakikuba agamba baba yakikuba ali Amerika yakikuba ali Canada yakikuba ali mu Europe eyo ali Bungereza kitegeera naye nga in actual sense abantu kyebaogerako tebakola ki tebakitegeera okusituka okusooka kwa byonna kankubuulireko MS nti olunaku lw'olinnye ennyonyi olunaku lw'olinnye ennyonyi mikwano gyo ne bakusiibula entebe awo n'onywamu nabo kabbiya ngammwe abanywamu
nonywamu ka soda nabo ne mulya kimulidde muli musanyu nga very much excited ogenda bweru kwa buli muntu abasinga abasooka ogenda bwe babeera olunaku lw'olinnye ennyonyi nesitula ne bakulaba ng'esitudde egenze bweti essanyu lyo awo werikomu ddirabako ng'okomyewo wano ate nguntiisa andi ago ge mazima ge batagamba abantu essanyu lyo okunyumirwa obulamu wekukoma mu bulamu okusanyuka nobeera ng'oli musanyufu obulamu bwo obulungi bukomaawo oddamu okubulabako ng'olandinze entebe kubanga ekisooka kya byonna gw'olutuuka eri manya ogenda kutandikira ku zero. You are starting from scratch. Ng'omuntu anaava ewammwe bakuzaalawa? Nze ndi wa Kasanda Mitiyana. Oli we Kasanda? Kyova okwatagana ne Kasirye Zimula chairman wa district. Bonna beeyo. Andi we Kasanda. Chairman we Kasanda mukwano gwange. Nabo okwatagana nnyo naye. Kati ng'omuntu bw'anaava e Kasanda najja mu kibuga e Kampala naye ng'ofunye mukwano oyinayo omuntu gw'omanyiyoko oba kojjaawo obaani naye ate mu Uganda kyanjawulo kubanga bwe bikalubirira kanzireyo kanzire waffe mu kyalo oba oli bwakutulugunya okuba ku ssimu n'okubira sengaawo senga gundi yankola bw'ati senga gundi yampisiza bw'ati naga mwana wange vaayo dda wali wano ne bwoba obuliddwa ekyokulya ng'onaakutulugunyiza tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajjati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakuguka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo nga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Otuuka eri otandika from scratch. In the first place wano omuntu ali wano ng'ayogera n'omuntu ali eri tamubuulira details tamuwa detailed information nti bw'otuuka wano jangu bwoti ne bwoti ne bwoti bw'otuuka wano tujja kukola kino ne kino ne kino emirimu egiri wano tuyinawo omulimu guno na guno na guno naye olina gukola bwoti okugusoma okugukola olina kusooka kusoma olina kukola bwoti era okutandika okukola kijja kwetaagisaamu ebbanga bweriti ye Munnayuganda gw'abayogedde naye ye tebabimubuulira ebyo kati musajja wattu oba mukazi wattu Matiya n'okwata akapolitiko k'oguze ennaku wadde n'okatunda miliyoni 2 kubanga akolerako empapula okusabira visa akusaba miliyoni 10 15 ogamba ati bwana agenda mu Amerika mu kaseera katono nja kuba 2 agokwata akapolitiko okola ki okatunda olina akaduuka ko ng'okatunda luso olina buzigo bwongo obutunda olina ka business ko ng'okajjawo odduke naye ng'oli takubuulidde nti kijja na kwetaagisa ebbanga bweriti okola ki nejjukira abamu balese families wano bwekiri kati ensobi eyo yesookera ddala nti abantu be mukolagana nabo eri tebababuulira kituufu omuntu musabe baako ebibuzo by'omubuuza gwe lema kubeera mujega leka omuntu mubuuze kamu ku kamu oba mubeera mu batya omuntu mubuuze kimu ku kimu nti kati bwenzijeeyo ngenda kukola ntya kinetaagisa ki okukola bwe ngenda okusula kinetaagisa ki ngenda kuba nnyingiza ntya akuwa ekifaananyi nti abo bonna bofunya mulimu wano ojja kufuna $17 bw'otandika bw'okola bw'oti kijja kuba omuntu akubuulire details nti ye bwentuuka okutandika okukola kinneetaagisa ki akubuulire nti munnange bw'onaatuuka wano kijja olina okuteekayo empapula zo kubanga bw'oba osuubira okuwaayo nga gugenda ku overstayinga okole kuga nti munnange
ojja kusooka oteekeyo empapula ojjuze empapula za asylum omala ozijjuza olindemu ennaku 105 ennaku 105 150 days ezo bw'ozimala ozirindako kati wakati awo bamala okureceiving application yo bakuwa empapula eziraga nti nakoze eki tuzifunye oliwa ddembe okugira nga oliwa oli mu America wano pending your application okitegeera kati wakati awo wayitawo ndowooza nga mwezi ne bakuweereza mail ogende bateekemu fingerprints ebigalo biki ogende ku biometrics kati bw'ovaayo n'obeera waawo ng'otudde kati bw'obeera waawo n'olinda ennaku ziri 105 weziggwako n'olyoka oteekayo application yo ng'osaba okkirizibwa okukola ne bakuwa ki work authorization bakuwa card ne bakuwa work permit n'olyoka otandika okukola ki n'okkirizibwa okukola kati ebintu ebyo jjukira eno walekayo abantu era batunuulidde ggwe ekyokubiri na waliwo oli you got so many bills to pay olina okusasula bills masannyalaze olina okusasula renti biki bingi nnyo n'essimu yokka gy'okozesa kati tojja kutuula myezi gyonna gy'onoolinde nga tokola kati awo ogenda okukolera under the table okolera under the table kwe kukola nga tonafuna ki bumenyi bw'amateeka obeera mu bumenyi bw'amateeka kubanga n'akukozesa yennyini bamukwatako musango kati ate bakozesa under the table basasula kitono ate abamu bw'osanga mu restaurant obumu abamu bayinza n'obutakusasula naddala nga abo abayindiyindi abo balina nnyo omuze gw'obutayagala kusasula naye si kingi nnyo ekyo saakirabako naye nawulirako abakiyitamuko kati ebyo ebintu omuntu ajja kukola ki ajja bikugamba ajja kugamba bugambi fune noonya empapula gwe jangu tugenda kukola sente weeziri gwe jangu tukole ki naye ng'omuntu yasose ekkubo lyo nagamba nti ogenda kujja kuvuga loole ogenda kujja kuvuga truck gwe jangu biki ojja kuvuga truck oluusi ye gy'avuga naye nga takoze eki takubuulidde kyetaagisa ky'okuvuga truck era nakubidde na mbeera ki gy'ogenda okuyitamu okutuuka okuba nga osobola okufuna mu truck okitegedde kati yagamba bugambi jangu tukole emirimu weegiri kumbe nze kyenamanyako ekitono kuba nyinayo omukwano gwange agivuga emmotoka eyo truck naye nze buli kimu yambuulira n'embeera gye yayitamu ebbanga lyonna okubanga alina kyasobola okufunamu kati kubanga ogiyiga obuyizi okugisoma obusomi sinza okutwalira emyezi 2 okuyiga kubanga mulimu okusoma theory then nga ne practical kw'omutwalidde kitegedde naye ng'awoose ekitono ennyo okuteekawo omutwalo gwa $1 milioni nga 3 okuyiga truck oba 8 ate wenva eno nga ngimanyi gwe nomanyi yeeno tomanyi eri tomanyi byabwe eri tomanyi amateeka mangi ge bakola ki gebayina ate state zirina amateeka ga njawulo kati nja kugereza e Washington mu state e Washington bw'oba oyiga emmotoka ebintu bye batuyigiriza ng'oyiga emmotoka oba byennakolako osooka nakukola theory ogenda n'otuula bakuwa akatabo n'osoma ebintu n'osoma ne bakutwala ne mu kilaasi n'otuula n'okola exam kitegedde n'okola exam bulungi nnyo ate olina okuyita with 80%. Ako nakayitirawo first time kuba nasoma nenetegereza mulimu n'ebya common sense kuba twatula n'abazungu bangi ate nabo bangi ne bagwa kati bwe muyiga emmotoka wali kuba eri state eyo erimu ensozi eyo Washington era ebibuga kati ekibuga Seattle ojja kisangamu ensozi nyingi kati amateeka g'okuvuga emmotoka ga njawulo ku ma state amalala buli emu erina amateeka gaayo era buli emu issuing driving permit ezaayo but osobola okuvuga mu state lova mweno ovuga n'ogenda gy'oyagala kasita oba ne permit naye amateeka ga njawulo kati nyinza okugereza okuyiga emmotoka mu Washington bw'oba oyiga ekisooka kya byonna ffe wano tuba tuvuga bw'oba ogenda okusumbula otunula mu ki otunula mu mmira n'okakasa ngeri gy'oyingiramu oluguudo naye wali tekimala be waabwe tekimala olina okukolako ne bwoti otunula ku blind spot olina otunulako wano bwoti
era omusajja abaku okkirizibwa okujja n'omutwe n'otunulayo emabega n'otunulayo era instructor bw'aba akuyigiriza n'otakikola oba ogudde abeera wali nga amaakinga bw'opaakinga emmotoka ku kaserengeto bw'oti bw'opaakinga emmotoka kaserengeto olina okunyola emipiira ne gitunula ku pavement okitegedde naye wano mu kuvuga emmotoka wano weebiri tebiriiwo ofuna ekijinji n'oteeka emabega pakati bw'opaakinga emmotoka kasozi bw'oti nyola emipiira era gikole ki gitunule gikone no ku pavement lwaki tisinga etegulukuka ekola ki etomera pavement nesigala awo netakola ki netakola ku kabenje netayonona nnyo kati ebyo byonna amateeka gabaganjawulo kati mu state emu nga Iowa okkirizibwa okukwata essimu ng'ovuga bulungi nnyo ng'ovuga n'oyogera bulungi ku ssimu mmotoka zino entono kyokka ennene tokkirizibwa naye entono okkirizibwa okukola ki okukwata essimu n'oyogera bulungi nnyo n'abantu bo kyokka tokkirizibwa kunyiga text tokkirizibwa kukola ki kuweereza muntu message nti owandiika WhatsApp ng'ovuga ng'owandiika message ekyo tebakikkiriza naye ate okwogera ku ssimu kikola ki kikkiriza bulungi era ne poliisi ne bwebeera awo tebakufaako naye bakulabe ng'owandiika message so amateeka ganjawulo g'ova wano ng'omanyi tuleera togenda tuuka eri okole ki ne bw'ova wano osobola otuuka eri n'ovuga ne bw'oba olina pamiti ya Uganda abaliyo basobola okuyitiramu nti okola bwoti biki okkirizibwa okuvuga naye olina okwewala emisango kubanga emmotoka yo ovuga bulungi nnyo ne pamiti ya wano era bw'obanga pamiti yo rather visa ye ekyali valid ekyaliko ovugana bulungi nnyo ero balaba nti bakuyimiriza in case of anything ndi mugenyi noba pamiti yaffe bagiraba noba neki ne visa yo bakiraba nga bweyongerayo kalabulako ku munno ku luguudo naye awo okola ensobi emitawaana wegikola ki kati olina okubeera ng'obyegendereza naye oba olina okulwana n'okola ki wadde tonafuna work authorization osobola okufuna pamiti yo eyeeri ey'emmotoka osobola okufuna driving license yo bulungi nnyo gwetwala eno eyiyo bulungi nnyo genda oyiga okusoma olina address naye bakusaba ne birth certificate kubanze baginsaba ate nali sigina nga biri Kampala nini nagifuna nituweereza osikaninga n'oweereza mangu nnyo nenfuna permit so obeera omanye emmotoka naye eri oddiramu ddala kuba nguudo za njawulo bavugira ku mukono guno gwa kkono okitegedde bavugira ku ddyo they keep right fate to keeping left mateeka mangi nnyo nti bw'oba ogenda okusanga mu school zone goberera nnyo batunulira nnyo speed zone nozegendereze nnyo wonna speed zone kasa akapande kagamba 25 tolina kusukka 25 ekinene nnyo susa 25 ekinene nnyo kale okome kwaga neera nawo oba mu ddenja kati olina okutunulira ebyo envuga si bino ebyawana ebyokupaala obupaazi omuntu wano speed zone tuzirina naye abantu tebazirespect bwekiri abantu tebarespectinga zebra crossing ng'eri abeeri nti omuntu ng'agenda okusala anyiga ekitaala oba tewali kitaala naye omuntu ng'asala omuntu webulaaya ayimirira eri ow'emmotoka omuntu asale ebitali wano kuba amanyi repercussions ezikivaamu naye wano tebafaayo so kyenvadde nkugamba nti amateeka ganjawulo nnyo naye nga above all bannayuganda bw'oba ng'omuntu akuyita ebweru yonna oba Sweden oba Denmark oba ogenda Bungereza oba ogenda Canada oba ogenda America omuntu sooka kola due diligence nga MS bwagambye noonyereza mubuuze otegeere ekituufu ng'omuntu agenda okugula ettaka nonoonyereza ku kyapa muleme kukyamuukirira kuba ne bye mukyamuukirira tebiriimu gwe sooka weetegereze bulungi nnyo muntu mubuuze ogende ng'ekintu okimanyi kati Mark ate n'ekyokubiri omutawaana we guli bambi n'abantu abali ebweru baviirako abantu okukyamuukiriza abantu abali wano
balina ekifaananyi kye basiiga. Omuntu akusiigira ekifaananyi n'akulaga ng'ali ku street ennungi, n'akulaga ng'ali asula mu apartment ennungi, buli kadde ye akulaga buli kimu nga bekikola ki bikitambula, n'akulaga ali naye walolabyeyo ka vidiyo akamu ng'omuntu akulaga ali mu kulongoosa abakadde nga oba bakyusa omukadde wadde kale tokkirizibwa kukola bintu ng'ebyo privacy y'abantu oba ogiyingiridde. Naye era singa abantu bakola emirimu egyeyagaza egisanyusa nga tebabonaabona wandibadde era obiraba kuki bwe kiri naye tekisoboka. Bantu bameka ababeera ebweru boolaba vidiyo zinga bali ku mirimu. Nina gwenda bona omusajja oba makanika Ronnie makanika gwenda Ronnie yabeera ali Boston. Oyo ye makanika oyo yekozesa mulimo gwe ye makanika. Mpozi n'obosanga bano ba Phantom avuga gundi Phantom avuga Uber era vidiyo zazikolera mu mmotoka bbanga lyonna naye abasigadde ne Ragabeni kyali wange naye abeera nnyo mu mmotoka. Kakati abojja kulaba nti ogujja okulaba naye abasinga okukola emirimu egimenya ng'egyokubeera mu bakadde abantu abakola mu bifactory eyo bameka boolaba ng'ali ku mulimu ng'akulaga videos ku mulimu gwe. Abo sibalaba. Tosobola birabako okubonaabona abantu kwe bayitamu tebasobola kukola kibi, tebasobola bikulaga. Tugamba babonaabona eyo gwe sekanjako bw'oba tomanyi kye bayita kubonaabona geza okengentererweko nti ŋŋendako e Bulaaya lumu ndi mu kunoonya mirimu ŋŋenda mu kampani bagiyita Home Depot. Kati bwe ntuuka mu kampani eya Home Depot nze nali ndowooza bya kusaagaza bya ngungu. Munnange Home Depot etunda bintu bya hardware buli anything connected to that. Weyagala mbaawo simanyi yagala machines yagala biki eyina buli kintu naye biba binene nnyo. Nenduka omulimu gwenjaga tegukolwa ki teguliwo gwa driver amanyi nsobola okuvuga ne delivering ebintu ne bangamba tulinawo gwa asset protection. Asset protection ebanga asikaali naye mbeeramu munda mukuuma abamu babeerako wabweru awo naye mubeera munda omwo nga mulinga bakasitoma naye nga mubeeramu mumonitalinga abantu obutatwala bintu. Kati nga ababbi ogw'omulimu mu bufunze guba gwagoba babbi. Ababbi mu Amerika babba misana ne mundu ababbi bayingira omubbi ajja misana nga bwe buli wano ne bayingira mu dakiika 3-5 nga ate bagamba mubaleke temubakwatako ge mateeka temubakwata temulwanagana abamu balina emmundu bala balina ebiso abalina paper spray. Kati ng'eno kampani bwe kye baagala ababbi bajjanga abo mubalemeso bikola ki bitwala mubalemeso bitwala gwali ogugwo kati gwe bali bampa abo nengamba nze sigenda kugoba babbi kubanga erino insurance bakuwa na full kubanga it is too risky. Ababbi bwe mwagala baagala ogobe basa okukuwa amasasi baba n'emmundu baba n'ebiso balina paper spray wolugu nawulira gwe bakuwa paper spray amaaso ne gaziba paka kati wenjagala so ejo emirimu abantu gye bayitamu oli tajja bikugamba tasobola byogera. Kati ze nakolako mu kampuni y'embaawo n'ennaku eri mu ndongo n'atakuyingiza kusaba omunyigo. Nakolako mu kampani nga tuderivalinga mbaawo wali nagamba nti nja kinyonnyoka sekanjako mugenda nga mumotoka mubeeramu aba box body ne muderivaling ne babawa order y'omuntu mutwala embaawo mutwala enzigi twabitwalanga nnyo ku sites gye bazimba embaawo ez'enjawulo empanvu ezikomeeri ne mutwala enzigi ne mutwala zino enzigi ezisliding ezizitowo eza glasses ne mutwala amadirisa ne mutwala buli kimu naye bwe babawa order mugenda eri emmotoka ne dockinga
neteekawo akabina ne muyingira mu biroodingako byonna mu biroodingako nga mufunye order mu kkolero lyammwe awo ne mubitikka bulungi nnyo ne mubisiba ne muvuga gye biraga oba mayiro 2 oba mayiro 3 ne mubituusaayo era mubitikkula ne mukomawo ne munona ebirala ne mubitwala ne mutwala anyumirwanga nnyo okutwala ewala kubanga yo mwabanga mulwawo okutuuka n'okukomawo kitwala obudde ng'essaawa zigenda naye wejjukira gwe wakolokenze ini bakimanyi nti gundi ali ku mulimu kati nga weesanga bwe mba mwakoze ewala muyinza okugenda abantu wa mirundi ng'ebiri oba 3 olunaku ne luggwako naye zino oda z'okumpi nti muva mu kikuubo tugeze muva mu kikuubo mutwalako enaakulabye ne muva enaakulabye ne mugendako ebweyogerere eyo nawala muba mwakagira nga mutuuse mutikka mutikkula mukasana n'olyoka otuya nakasana kazoka kakuyitamu nga bwonsanga nga tuli mu kwetikka mbaawo ezo ku mutwe ng'abali ekibuye bw'osanga tuzeetisse n'olabako ka vidiyo nga kakwatidde oyinza okunga ni muganda wange obonaabona nnyo bakitokomaho kituufu bona embeera gy'oyitamu oyinza n'okumpeereza ku zizo z'olina wano ngamba odofu bw'obanga renti tonnafuna renti kankuweerezeeyo so embeera nzibu nnyo abantu babonaabona abantu yensonga abantu babeera mu stress abantu balina stress ebulaaya omuntu aba ne stress era nkugamba ebigambo bino bannange temulya sente z'abantu bali bulaaya obeesonyiwe beegayiridde omuntu ali ebweru yenna bambi temulya sente zaabwe sente z'abantu b'ebulaaya eno zirwako ebikolimo sente z'abantu b'ebulaaya zirwako ebikolimo abantu sente ezo bazibonaabonera nnyo abantu babonaabona kyotasuubira wenjala tutandikire mukugenda wagenda waliwo kajjobu akaliwo teri ava wano ng'agenze eyo nti agenze nga ne kajjobu weekali kizibu nti ogenze eri omuntu akutwala butereevu ku jjobu tebiriyo mpozi nga oli yakola ekiyumba kye kyabakadde n'agamba jangu ojja kutandikira wano okitegeera kubanga terino olita kugamba nti ojja kutuuka eri ng'otandikirawo okukola ekisoboka omunyu ne gukulinnya sipiidi awo wonyalina omulimu gye guli tosobola kutuuka ng'okolerawo kubanga tolina mpapula. It is a process. Olina process gy'olina okuyitamu kati ate bw'oba tonnafuna mpapula ezo osobola okukolera under the table oba kati abakolera under the table abatanafuna mpapula abo abantu bayingirira ate mubakadde nayingirako eyo mubakadde ate mubakadde olina okusooka okusoma kakoosa ak'okulabirira abakadde aka caregiving akajja kutwalira nga $1,500 kampani eno egenda okuwaye kusasulira gwe olina ozisasula okusoma oyiga otya okulabirira abakadde yes bw'olabirira jjajjaawo ekasanda si ogenda okulabirira abali eri okulabirira abakadde omala kusoma era n'ofuna obukugu olwo kati ne bakusaba empapula zaawo n'olyoka otandika okulabirira eri abakadde okitegedde kati olina okufuba ennyo okulaba nti kyova olaba abantu kyagambira nti bw'oba ova eno omuntu mubuulira amazima bw'aba wakugjamu n'akasente ajje n'akasente mu bintu by'atunze aleme kuleka ng'aziridde zonna wano ng'akimanya eryagenda naye mubuulire nti janguko n'akasente akagenda okuyambako okukola ki okusoma olina akakosi kojja okusoma jangu ne ssente bwe ziti oba si ekyo mugambe janguyo ne dola nga$3,000 ogulemu ekimotoka ekikaddekadde kyonaavugisa uba nga tonnafuna ki tonnafuna bikola ogule ofune ki uba omuntu akugulirawo apu mu mannya ge mutandike mukole ki otandike ovuge uba oyiye osanga muna ajja akasente ofune kakoosi oyiga ebyabakadde oba osome ebirala bwe bityo naye abantu ebyo tebabyogera kati gwe watuukirawo omala kutuuka embeera n'olyoka okola ki ogitegeera nze natuukira Washington Seattle bwe nvaawo kati awo nabeerawoko wiiki ng'emu ne ndyoka ngenda we nayina okutuukira gwe nali njogedde naye okitegeera
naye oyo yali yampitiramu ebisinga yali yampitiramu ebisinga era yali instrument nnyo yanyamba nnyo kubaze nabeere wenga ebisenga sasula naki na biru yonna sasula na biruzi era nga ngamba tosasula bintu ngeri jotana batandika ko bonetereza ojja sasula bonetereza awo ojerwa dembo kwetongola ofune ubo jobeera naye nange nenkisanyukira enkola kati omutawana we gujjira mu state eyo betwali tugenda mu winter nga tuyingira winter ne basalako abakozi ku mulimu eyo kambuli janga gitwasombanga embaawo biki basooka ne batutemako naye basooka kutemako baddugavu era ngenda okulaba abaddugavu ffenna babatemye bwe basooka okutemako abazungu abaddugavu bamala kuggwawo batuufu banansi olina obbawa yes kati awo ng'ekyennyina okukola kwe kukyusa obuufu ngenda ate mu bakadde okulabirira abakadde okitegedde kati ate awo nga nyina okusoma kakoosi ak'omwezi ak'okuyiga okulabirira abakadde caregiving okabe $1,000 $1,500 kati ate awo nakyusanga sisitimu y'okulabirira abakadde ate erimu state eyo gye nalimu nga balina engeri gye bakikolamu bayitamu agencies ate naye ng'olina okuba nga omaze okusoma ng'ate we nali waali wazibu okufuna wenkola ki wensomera kati ate awo nempulaninga kwe kukyusa ate nenzire Washington kati bwe nadde Seattle nensooka nsoma kakoosa ako okulabirira abakadde nenkasomera nenkayita so mbamu nokukola ebibuuzo ddala n'ofuna ne certificate so obiggwa n'obidda namu bw'oba totaddeeyo mutima kati abantu abasinga awe bali kati bwe wakayita n'ofuna ekiyumba gy'olaga kati bwe nakayita nenfunirawo ekiyumba mwe ŋŋenda kyekyali mu kiyumba awo firimu ekola ki wetandikira kati bw'oba tomenyekangako bw'oba tobonaabonangako okubonaabonera kutandikira awo n'okumenyeka omuntu alabirira abakadde okujjako ng'olabirira omu eri bakiyita one on one that is ng'omaze okufuna empapula zo n'omala n'okufuna NAR nursing assistant registration ng'omaze obifuna ebyo osobola ofuna chance y'okulabirira omu one on one nga one on one g'ofunye era naye omulabirirako ssaawa okitegeera so oyo mulungiko okusinga bino ebiyumba so ebiyumba bibeeramu bangi bibaamu bangi ebisinga bibeeramu abantu 6 kati e Washington byo by'abantu bameka 6 kati gwe oluyingira mu kiyumba ogenda kusangamu abantu 6 naye mubaamu abakadde buli omu abane different complication mulimu abakadde abalalu kitegeera babayita abalalu n'abakadde ate oli asobola okubeera nga ali byombi nga mulalu ate nga mukadde nga waliwo abalina dementia kulwadde obw'okwerabira ng'omutwe tegukola bulungi nga tayinza kubanga gw'oli mutabani we naye nga takujjukira kati abo bonna babeera mu mayumba ago naye ate bannannyini biyumba bino kati bw'otuuka mu state e Washington basinga kuba bannakenya mu state emulimu bamanyi bannakenya bangi nnyo mu America kati ebiyumba ebiseera kuba bannannyini byo baki bannakenya ate bannakenya tebakoleka nabo baboggola tebalina njogera kati omuntu abeereeyo ng'ali ku mulimu ali mu kiyumba eyo bakadde bamumenya mukama wa muboggolera ayogera bubi tebalina njogera bo bannakenya tebakoleka nabo balinga abanigeria kati bino ebiyumba babicontractinga abakadde ne bajja nga gavumenti ebasasulira mulimu aba private n'aba gavumenti kati gw'osaba license ne bakuwa requirements nti njagala kukola kiyumba kino kyakulabirira bakadde nti kale ne balyoka bakuwa checklist
twagalako kino twagalawo kino twagalawo kino libanga ddwaliro kitegedde libanga ddwaliro kati gwe omala bituukiriza bino bajja ne bakuinspectinga bizibu nnyo nno okugifuna license kati bakuwa license gwe noonoonya bakirayanti n'ogenda mu malwaliro n'obajja wali babeerayo nga baagala be batwala mu adult family homes ezo oba mu group homes kati babeera babaagala kati gwe n'obafuna naye nze kye nasinga okulaba biyumba ebyo abantu abali so much complicated abanene abo abazibu okuhandolinga ate abaddugavu basinga okwagala mu biyumba byabwe kubanga babaako sente nyingi per day ensasula ye yenyini wa bosi wo sente ze bamuwa ziba nyingi okitegedde nanyini kiyumba nanyini kiyumba bamuwa sente nyingi kuba omuntu gwe bamuwa ali complicated abo abantu abanene nnyo waliwo omuntu nga n'abantu babiri temusobola mumukyusa emirimu egimu ku mirimu gyamu kumukyusa omuntu gali gaba maka abawaka yabakidde side ene omukadde wali ebiyumba ebyo owulidde bagiyita adult family home oba group home okitegedde abeera waka therefore nga jajjawo bwali ewuwe bwayisibwa byonna bye mukola kujajjawo birina kukolebwa ate biri bisinga nako kuba ebyeddagala byonna mubisoma kuba weddagala byonna buli kimu abeera wali era buli omu aba ne bokisi ye ey'eddagala ne fayiro ye buli omu aba ne fayiro ye era buli lunaku olina okukola ripooti ku buli muntu ndi leero gundi yazukusa saawa bweziti n'alya breakfast ku saawa bweziti n'amira eddagala lyonna ery'okumakya buli kimu olunaku nga bwe lutambudde obikola kawungeezi ripooti naye oyo mumuvunaanyizibwako byonna era buli kimu gwamulabira gwokola ki kati abo abangi mubeera mu abo bakolako naye ekiriwo nti ebyo ebiyumba ne bannannyini baabyo baagala kukozesa bano abatannafuna ki mpapula zibakkiriza kukola kubanga abajja kusasula wansiko ate ngokola obudde buwanvu atajja kusasula lunaku takusasula ki mwezi takusasula saawa asasula lunaku nakugamba olunaku oli wa $100 oba 120 woowulirira nti oli baba wa $200 nti $200 olunaku oba 160 oba 170 ng'omanya kati oyo omugongo takyalina ng'omanya omugongo takyalina tewali kuwummula oyinza okwesanga oyinza okuzuukuka 12 kwaba ebyo ebyumba ebizibu nga muli abantu bakusituzaaho ya mashini omuntu temusobola musitula mulina kuleeta byuma ne mumwambaza ne munyola ne munyiga ekyuma ne kimusitula nga kureni bwesitula ebintu ne mulongoosa obuliri bwe bw'aba yabupamyeko bw'aba yabufuseeko olina okuddamu n'obwala bulungi nnyo naye nyini n'omala ne mumuzaawo nga bw'aba yabyonoonye musooka biro mwambulamu ngoye ne mumwambaza buto nga mumaze omulongoosa bulungi ne mumusitula kate ne muddamu ne mwala obuliri kalumala obwala bulungi nnyo nga mumuzaako nga mumwebasa bulungi nnyo kati mukeera 10 ne mutandika olutalo weyingira wali nawe yingira wali ne mukola kati ojja kwesanga ate mukola oyinza okukola n'omuntu omunafu ate akongola nga ye kadde ayagala kulekera omuzibu gwamanyi nti oyo atawaanya ye gwakuwa n'olyoka obabeerako eyo kyokka nno byonna mubikola ku time buli kimu kyabudde kubanga olina okimanya ku ssaawa ezi ez'okumakya balina okuba nga balya breakfast ate ku ssaawa 2 jjukira mulimu abatambula mwaba abakadde si buli omuntu ali bedridden tasituka mulimu abatambula nga ku ssaawa 2 ajja kutuukayo muli emmere bwe muliira ye abali ku dining ssaawa 2 bakwata obudde era omulaba nga akebera ku time ng'atudde wali kati n'olwekyo eno bwe muzuuka 12 mutandikirawo mangu mutandikira buli kimu kikola ku sipiidi kubanga ku ssaawa ezo bwe zituuka n'atalya mmere nga temunabireeta breakfast atabuka ayinza n'obigana ayinza n'okukubira gavumenti essimu bw'aba wa gavumenti nti bano tebandabirira tebampadde breakfast mu budde ayinza n'okukubira famire ye n'abagamba nze nomujje munzijewo wano
jukira abanga kiraya anti kiraya anti atera boss wo tamuwuliriza asooka kuwuliriza gwe takuwuliriza gwe asooka awuliriza ye bwatuuka aboggula bubogozi abamu balina n'ennamba z'ababosi abo baba n'essimu ye bulungi n'amukubira n'amugamba hey sinalya kyaki sinalya breakfast saa 2 ali ku dining saa 2 atuuse kati bwe mutuuka ne mukola bakebedde sukaali mubakebedde pressure mukoze biki mulongoosa buliri mukola biki olwo kwe mu kitundu wa breakfast dduka misinde mu kiyungu zigenda owera 2 kubanga byonna mwe mubikola muli waaba n'okufumba mwe mufumba gw'ofumba mwe mwoza ebintu mwe musiimuula mwe mwoza engoye okitegedde kyekiri kyewangambye nti essanyu likoma ku kisaawe ky'ennyonyi kyekyo nagambye nti gwe bw'olinnya ennyonyi entebe n'ogenda ng'obadde happy essanyu lyo okusanyuka n'owulira ng'onyumirwa obulamu bikoma Ntebe wali ku airport essanyu oddamu ddifuna ng'okoze eki okomyewo ko wano era abantu abali ebweru asanyuka akomyewo wano naye bodde erino lyoko nakugamba nti ekigambo kye bayita stress ogimanyi oba depression obimanyi ebyo kati bw'owulira omuntu abyogerako mu Uganda aba anyumya ku kasiki kaabyo naye embaga entuufu ebeera eri oba abeera anyumya ku duplicate naye eri original eriwa eri Bulaaya lyekkomera omuntu lyeyeyagalira Bulaaya lyekkomera omuntu lyeyeyagalira lyekkomera eryakyeyagalira lyekkomera lyewagendamu nga weesabidde gwe nyinni noweteekeramu ne ssente lyekkomera lyogendamu nga weesabidde ku mpapula n'osaba n'essaala ng'osula mu kanisa Katonda nyamba mpa visa n'osula mu kkomera n'osula mu ssaala ng'osaba n'osula mu kereziya n'ogenda n'osaala byonna osaba ofuneko ogendeko mu kkomera ly'e Bulaaya naye nga gwe manya nti omuntu ali e Bulaaya olaba nga ali omusanyufu naye ali mu kkomera omuntu ali mu kkomera abantu babona emirimu abantu gye bakola first of all cost of living eri waggulu kati ojja kusanga omuntu bajja kukubulira abali Boston kuba Boston eyo bannayuganda bangi bajja kukubulira oba abali mu America wonna kubanga kizibu olaba ne bw'otandika okukola nga wakatandika okukola oba tolina era capacity esobola kupangisa nnyumba okusinziira ku mateeka tolina capacity egenda kukola ki kuba basooka kutunulira credit yo wa ensi bagizimbira ku credit kyova olaba osanga omuntu nga motoka ya bbanja entebe zalina mu ddiiro za bbanja nosanga nga ebintu bajjayo ku bbanja nobeera nga ozimba credit n'okutuuka okugjayo emmotoka ku credit era osooka eno okuzimba credit yo nti neewozeyo zino nensasula zino neewoze nsasula kati babeera bakuwa bagirinyisa kati okuwa ennyumba era basooka kutunuulira ki credit yo neweesanga nga gwe yakatandika okukola tobirina kati ng'ojja kubeera wa muntu akusuze naye ate omusasula era ojja kwesanga ng'osula mu nnyumba y'omuntu ng'omuwaayo 1,500 nga tosula mu ntebe emmeka 1,500 olwa $1 oba 10 nga tosula eri wansi mu basement okitegedde oba mu galagi ye 1,500 nga nsula mu ntebe 1,500 ng'osula mu ntebe bulungi nnyo ate tonasasula mazzi tonasasula masannyalaze tonasasula kasasiro tonasasula wifi internet wifi gas biki kati byonna naye nga lolo 1,500 oluteeka wali okitegedde kati insurance y'emmotoka biki kati we mutawana we guli oba oyina kukola nnyo kubanga kati gwenza oddulaba 1,500 olabanga olutono n'ekikumi ekyo kyolaba sente mpitirivu sente nyingi wano zisula mu nyonyo 1,500 kakati naye nga wali osula mu ntebe yaani ya munno kakati n'obeera waawo mpolampola olina okukola ennyo okusobola okufuutinga bills ezo
nti oyinza okulaba ekikumi kya $, okirabanga ekitono nga bw'ogiwulira nti $, ku value yaayo neno gifuna era lutalo kubanga era ojja kufuna omulimu nga bakuwa $2 essaawa wenkola essaawa zange mukaaga $10 zange mu 2 $10 kati usually abantu batera kukola saa 8 standard ze $10 katugeze 16 ne bagatta week Monday to Friday ne bakuwa ki sentezo ne bakuwa sentezo ntizokoze naye baba bakuwa sente bakuwa check bajjako emisolo site gy'owangaliramu ekutema omusolo state n'ekutema omusolo okitegeera state bwemala okutema omusolo social security naye ekujjako batema emisolo kati jjukira ne federal state federal government naye ekola ki naye ekutema omusolo kati ogenda okubala abalamu gwe bw'obala nti nakoze $150 olunaku n'obala ennaku 5 ogenda okubala abalamu olina $750 mu wiiki wiiki okoze 7 kati jjako transport gwotambuza bw'oba ovuga motoka jjako amafuta bw'oba olinnya baasi bala baasi gy'olinnya kuba baasi tiketi ya $3 ekola essaawa 2 tiketi depending ku distance gy'ogenda otambula ekola essaawa ezi bw'oba olinnye baasi 4 solonga zo zirinyidde mu ssaawa mmeka 2 ezo zigenze $3 ezo $3 bala tesookozesa $9 olunaku mu kutambula tubale 10 era 10 era ezo sente ze $5 emmere wiiki eri tewali we bagaba mmere ku mulimo yensanga munene ne mugawe wenkolayeko sikyafudde vane kwebyo ne ku mulimo w'okola tebakuwa mmere kisina we nakiraba mu America tebakuwa mmere nti okola ne bakuwa emmere ne bw'oba osula mu kiyumba nga w'okola era mukama wakugamba you will buy your own food bana abakadde mbategekera butegekezi obategekera butegekezi gwe emmere yiyo gyegulira n'ogyefumbira ne weetekera emmere yo okujjako giryako mpozi ngo byenzibe naye tokkirizibwa giryako otegedde era mukama wo n'akusanga ng'oli ku bintu ebyo byaguze luba lutalo kubanga naye abigula abibaliridde kituufu n'agamba era abireeta nebiteeka mu freezer n'agamba bino ebintu bya wiiki 2 nti bino entunguze bya wiiki ezi 2 kati ng'ageza okulaga bikwate bulungi nabo bennyini bawe ebintu ng'obikekkereza todiibuuda onfuna bulungi owaye ng'ontiisa ate ntidde nnyo ate kati nkubulira reality kati nkubulira reality eriyo kati newesanganga omuntu olina okufuna obulimo ng'obwo 2 oba busatu bw'omanya nti eno ntandika ku ssaawa 2 okukola paka 8 oba paka 10 ku 12 olinayo akalimu akalala keŋŋendako nyuka 5 oba 6 olwo ŋŋende neebake kati gwe mbulira omuntu eyavudde eri ovudde waawo okutta eri kati awo no tunyumiza ku bakadde kati bw'ovaawo ne ku bakadde bakuwanga mmeka padde bagaba sente za njawulo kisinziira oli abantu balina mu nnyumba ne state gye balimu okitegeera n'embeera gye balimu naye era buli kiyumba kibaamu omuntu omuzibu kubanga bw'ateekamu abangu bokka tafuna ssente kati alina okuteekamu mu kiyumba omuntu omuzibu ennyo anaavaako ssente kubanga omuzibu abantu be basasula ssente mpitirivu basasula nnyingiko kubanga ye si mwangu okuhandolinga kiringa genda mu insurance nga akamotoka kotwalayo kakaddiwa dda kanga okwata omuliro n'ebirala kati y'embeera eyo kati muteeka okubaamu omuntu omuki lazima omuntu omuzibu ajja okubamenya yajja okuvaako ssente ate mulina omuhandolinga bulungi nti byonna obisoma ate bavuma bakola ki zeugane nakolako mu nnyumba nakolako mu kiyumba nga mulimu akasajja
abakaita Bruce naye nga akasajja tekagala baddugavu akasajja nga tekagala baddugavu akasajja nga katuvuma akasajja nga katuyisaamu amaaso nze kanvuma nga kayinza okuvuma ebigambo son of a bitch motherfuck nkugambye nga kakuvuma buli kimu ne kalina kyekagala you son of a bitch can you give me juice nawe n'okwata gira ati onaakola ki olina omuleetera omuwe kubanga gwe mulimu ogwakola ki ogwakuleeta naye omulimu ogwokulabira abakadde simwana olaba nze nagenda e Bulaaya ng'obulaaza nga nze njagala nnyo abaana naye muganda wange ng'omwana ne kamutanda nga musitudde nannyonoonera nyiza nga bambulamu kasuku eri n'okukyusa pampa y'omwana nga nkyagala nabikolako ewaka ng'omwana asobola mukyusa pampa ewaka ewange omwana owange nga mukyusa naye ng'era nkikola lwa mukwano gwe nnyina ku mwana oyo naye nga mpulira nyigirizibwa muli kisinziira ne maama we Mudu mwakusanze ekyo nakyo kikola kubanga bw'osanga teziriiko tobikyusaayo simukwatako tombulira ebyo kaakati kubamu akafaananyi pampa ozikyusa muntu mukulu gw'otamanyiiko tomanyi na gye yava tomanyi wakola ki ate obikola akola ki za akasajja ako lumu kagenda kampita ne kaŋŋamba I want to do number 2 kagenda kola pupu nkagamba kati nkatuusaayo nkalekayo katudde bulungi ku toilet nzirayo nkola ebirala kubanga eri waliyo ebikola ki ebikuyita kuba kampita ndi eri ndi mukwoza bintu John bannange waliyo kanodda kati kampita ndi mukwoza bintu aŋŋamba nkalekayo nkatwala nkalekayo nkayita nzirayo nkola ngenda okola nkanyiga akadde ne kaŋŋamba I'm done ate kaŋŋamba kayomba are you stupid I've done for a long time I've been calling naye nga ate kalimba kubanga akadde kakanyiga omulundi gumu nenkola ki n'owulira nempulira nengendayo kati ngenda okutuuka akasajja ako kaali kafunyemu olubuto nga lwesibyemu kalina constipation kati katuula bubi bwe kagenda okweyamba kati obi bwonna bwasigala mu magulu wano owulira ssebo mpulira kati bbi bwasigala mu magulu wano kasituka nga bwe kayimirira tekasobola kutereerawo kayimirira tekaterera olina okalongoosa mangu kyokka obukyafu bwonna bwasigadde wa mu magulu wano kati nze nina emmeeme embi era nze nasesema emirundi 3 nze nasesema emirundi 3 nkayonja kanvuma kampita son of a bitch kitegeera mpulira obusungu bungi nnyo kati ngenda ogira bwe nti nga obibona buli wano magulu nga bannange ezaako kalongoosa nkatereeze bwe kanvuma bwe kaddawo bwe katuula tekasobola kuyimirira kunywera ku magulu nengenda nkalongoosa kati ate nga jjukira okalongoosezza kalina olubuto olwesibye constipation ng'ate waliwo asigadde munda ngenda okakwata n'omugjayo bulungi kati ate olwajjayo obuto olwesumuludde ne kalyoka kayiwa omulundi gumu ne kalyoka katusamuliza ffenna ne kayiwaawo nawona ffenna ne tuddugala awo nempulira aye nokanvuma nensesema kati bwe mmala okalongoosa bulungi nenkazaayo ku buliri nga kanvuma nakagamba ngenda kukuba siraapu olira gwe kasajja gwe nja kukusala empi tojja kuddamu kummanyira nenkabuuza bulijjo wayogera wano mbwolina abaana lwaki toyita abaana bo ne bakulabirira wano nekaŋŋamba sibasasula oba toyagala ddayo mu Afirika ye lwaki tiwasigalayo mu Afirika empologoma ne zikulya mbumwe mu Afirika temina nawe musula na nunsiko wandibadde osigalayo empologoma ne zikuliira eyo babeka kaŋŋamba akati awo yembeera nasesema naye ngaembeera kati abantu manya gwe munnayuganda olya ssente ye munnayuganda awadde ssente ze tokola byakugambye ali eri abonaabona yeyembeera gyayitamu kyova olaba mbagambye mulya ssente z'abannayuganda
abali ku kyeyo naye sente ezo ziruluma kituufu sente ezo ziriko ekikolimo sente ziriko amaziga g'abantu muzirye empola bantu babonaabona zekyo nkibabuulidde kati nyumba endala yalimu omukazi nga munene simanyi oba wano yenkanaani gwe nali ndabye omukazi munene ali ati tosobola mukyusa bwomu mumukyusa aba oyo mumukyusa every after 2 hours twali tumukyusa buli ssaawa ezi buli ssaawa 2 mumukyusa buli ssaawa 2 mumukyusa throughout kiro misana kati omukazi oyo yagenda nanyiiza naye kyovula obisoma ne bwoba onyiize n'omanya how to control yourself every after 2 hours kati ekiro nga gwe nali nkola naye yali mu Jamaica ng'ate yetasulawo najja asula naye awo around there mu nnyumba yaffe yali ngazi nnyo ng'alinayo gy'asula eringa naye andekerera ekiro nga nfa naye kati ku makya tukeera tumulongoosa okusesema obanaye olunaku olwo empulira nga neetamiddwa ebiyumba ebyo omukazi yali munene tumaze omulongoosa tulwanye tusitudde zeeno zeeri tutaddewo amasuuka twaze bulungi nnyo tukoze biki byonna byeyayonoonyeemu tubijjeewo tumaliriza bwe tutyo mulongoosa bulungi nnyo kati ndi tumukyusiza muteekako pampa ndala mwambaze endala agenda waluka omulundi gumu kati golabika tubisobola maka tukome wano tujja tandikira awo tukome wano naye olunaku osolabira nasesema neŋŋamba kiki kino neŋŋamba bannaye abantu abali ebweru mmwe abantu abali ebweru timulya sente zaabwe abantu babonaabona bantu balaba ebinene n'olwekyo embeera eyo abantu omutajja nakunnyonnyola nti munaye bino bye tuyitamu era abantu bafunye nnyo ku mukisa ku social media eno okumanyako ku bintu ebyo n'omunnyo ogubalinnya nga bayaayaana okugenda ebweru bakitegeeremu mpozi nga maliriza katokyasobola kuddayo byakukola nze siina yantuma ssente mpozi ng'omaliriza nze mbadde nkugamba omuntu njagala akimanye omuntu ajja kugamba ebweru nti ssente tukola ki tuzifuna sente ekituufu abantu bakola ki bazifuna sente ozifuna bulungi nnyo ebizitwala bingi naye nkugamba ebigambo bino omwezi gujja kuggwako ng'okoze miliyoni 10 n'ezi 14 eza Uganda era olabe nga ddala kyekezo ziraga nti okoze miliyoni 10 n'ezi naye olyoka otandike ku bills otandikira ku rent n'ebyoteekeddwa okusasula omwezi ogenda okulaba nga at least office zaawo miliyoni 2 nga miliyoni 12 zigenze mu bills z'olina okusasula naye ng'ate omenyese nnyo ng'ate obonyeebonye nnyo okitegedde ng'omenyese nnyo obonyeebonye nnyo oyise mu kunyigirizibwa okutagambika naye nga ku miliyoni 14 ziwakoze office zaawo miliyoni ezi ago ge mazima ate oli gatajja kukola ki kwogera bibye byange bonna abadde osinziira byonna byokola olunaku olwaleero tukomewo ne John Mark Segawa emboozi tugifunyeeko paati esooka tujja kwongera ogifuna mpola mpola ayagala okugenda ebweru osooka n'okola due diligence basooke bakunnyonnyola kiki ogenda okukola era ogenda kitandika budde ki ebyokutunda ebibyo wali sose ndowooza n'obyesonyiwa era kuŋŋaanya busente bwo ngamba abantu ebigambo bino omuntu yenna ng'akugamba okugenda ebweru talina musango gwakoze naawe wennyini okwagala ogenda ebweru talina musango gwokoze genda naye nkusaba ekigambo eki totunda ng'ogenda ebweru oba opulaninga genda bweru tobaako kantu kokotunda n'akamu kubanga okukazawo kijja kukaluubirira nnyo ate oyinza n'okwejjusa nga wabitunda n'olwekyo totunda kikyo sente zo zikuŋŋaanya empola teryagoba bw'oba oyagala genda bweru ogende naye totunda kantu konaaka olinjulira bw'oli bitunda toyenza nnyo wano wetugenda okukoma tutandikire awo olunaku olulala akuuma atakuumira mpeera